Yeah, I think you can go ahead and look for the copy. I can go ahead and receive on your last sample because the honorable MP for Wakiso, this guy here. Thank you so much, sir. Good afternoon, Madam Chairperson of the Commission, and good afternoon, members of the Commission. My name is Betty Ethonalima. I'm the Woman MP for Wakiso District and also the Shadow Minister for Local Governments in Uganda. I'm also the Vice Chairperson of the NUP Parliamentary Caucus back in Parliament here in Uganda. I'm here to submit my expression of interest for the position of the Woman MP for Wakiso District on the NUP Parliamentary card. And with me, I moved along with all my readings of the different documents submitted, but I'm also bringing to the different copies. Right away, I'm from UNEP, and I've got a verified copy of the USCE and UCE certificate from UNEP dated 28th May 2025. UNEP could only give me one copy to the EC of the Electoral Commission of Uganda, and it couldn't give me another copy to the EC of NUP. I'd like to submit the different documents, and I want to thank you. Yeah, please go ahead and submit the documents. We shall look at our copies. Allow me to submit the key documents, the originals, for verified dated 2025. Much as I have the ones of 2020, but the ones I have right now. Thank you so much. Good afternoon, team. I am St. Pala Kigoze Emmanuel Sedirarene, former Member of Parliament for Makiti Sabato Municipal Parliament. And I'm here to submit my expression of interest for the post of Wakiso District Chairperson. Thank you so much. Thank you. Olunaku lwa leero tuzze okwongera okulaga nti nkyakiriza nnyo ddala mu kibiina kino ekya National Unity Platform era nga mami wa district Wakiso Honorable Betty Ethonalima leero nzize nyongera okuwaayo okusaba kwange era tuwaddeyo okusaba nga tuba nga tusaba tubeere ku kadi ya NUP era mu kisanja ekingi ekya 2026 tube nga ffe tukute umbrella nsaba bana Wakiso mbakakase ebintu bye tuyimiriddeko bikyaliwo tebinaggwawo bwe tuba nga ffe bannamba 2 okuteeka ssente mu kitavu ky'eggwanga naye nga mulaba ensonga zaffe nga bwe zifaanana laba jjaamu bwata bukidde mu Wakiso laba ebikyagenda mu maaso nga twogera ng'abantu bava gye bavudde ne balinnyirira Victoria ya Wakiso ne bava gye bavudde ne baba nga balemesa abana Wakiso kulaakulana mikwano mu mwagwa mwe banna Wakiso gukyaliwo era naluyima nzize nyongera okunyweza ekyo kye tulina okusikayo keeki ya ggwanga tetusaba nsabe naye tufuna ku ekyo kye tulina okuba nga tufuna kubanga ffe tuteeka ssente ddala ddala mu ggwanika eryo tetusobola kubanga tuweebwa bukunkumuka nga banna Wakiso mikwano nzize twongere okulaba nga tutambuza 2026 mama Wakiso kulw'abakyala tutambuza ensonga zino bannange ensonga era ng'omwebo maze essaawa eno okuteekayo empapula nzirina erinnya yenze Namuddo Kate Jinja lya Mazzi lityankuba nga yenze omubaka omukyala akiikirira Ndejje Division ku district y'e Wakiso kuno ku ticket era olwaleero nkomezawo empapula zange ze najjayo era ku kifo kyekimu ekyo ekya Wakiso District Woman Councillor nkiikirira abantu b'Endejje Division ku district y'e Wakiso era ebintu bigenze bulungi nnyo empapula nzizizaayo era ndi mugumu nnyo nkimanyi kaadi yange kubanga ekibiina nkiweereza bulungi sikiryanga mulukwe era mbadde nkigondera ate nga n'emirimu egyannonza ngikoze bulungi. Ku luno ekipya ki ky'obaleetedde? Ku luno ekipya kye mbaleetedde luli tubadde nnyo nga tukolera nnyo wala ng'abakyala
nga nekubidde nnyo sayidi eno etali mu Makindye Ssaabagabo nga mumanyi nti Makindye Ssaabagabo municipality yekolera ku nsonga zaayo naye olwaleero ŋŋambye Nyamantono olwana eri mu nkwawa ekifo ekinene anamma owentuleka ab'ebweru balye olwaleero ekifo ekinene kisika nkiza mu bakyala n'abaami n'abavubuka bandejje division mu Makindye Ssaabagabo municipality. National Unity Platform olunaku olwaleero nzize okuexpressinga interest mu kifo ky'obubaka omukyala oba woman MP era nga natandikidde ku mmeezi esooka ojuliza foomu okulaga nti nno oli mu bwetaavu ekifo kyagala bwe maliriza nengenda ku foomu ku mmeeza eya Electoral Commission eraga nti ddala mazima wasoma osaanidde so empaya ebipapula byange byonna ebyobuyigirize byange ate ng'obuyigirize bagamba bwa senior 6 naye ffe twayitawo dda ne tusoma paka masters n'ebigenderako so byonna tubireese era nga olwaleero bakakasizza nti nasoma ate nga ndi mutuufu ate nga nsaanidde okubanga nsaanidde ekifo ekyo eky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Mukono. Essaawa ya leero ze mubaka aliyo mubaka omukyala ow'Omukono district era nga byenkoze Mukono bingi nnyo kyamazima ntambudde buli magombolola tugezezaako okulifitinga abakyala abavubuka mu byemizannyo byonna nga byetuteekeddwa okukola naye okuba nti disitulikiti eno nnene buli muntu tojja mutuukako naye okola ekyo ekisaanidde naye ate bwe mumpa ekisanja ekirala bannamukono ngenda kumaliriza ebyo bye simaliriza naye sinabagamba nti Mukono nagusiza wansi nkyali mubaka nkyakola mpaka olunaku olwa nomination ate okuddamu okuba omubaka so bingi nnyo byentegese okwongerezako ebyo byenkoze amasokezeko mabbali kadi yange ya National Unity Platform badde saagikozeemu photocopy ate wano tewaliwo photocopy akumpimpi tulina genda ku photocopy nga wandegeya naye mbagamba nedda katusoke tukolemu photocopy eya NUP card kyekituka ekibadde kiga amanya gange nze Chestalo Ian Agustin era nga ndi mutuze w'ekira Kira municipality nzize okuyimira ku bwa division councillor Kira Kito era nga nzize okujjawo abakulembeze abeebafu nzize kujjawo kasasiro yenna babadde beebase nnyo kati kyekiseera ffe abavubuka tuveeyo tuyimuke twekwatiremu kuba guno omulembe gw'abavubuka abakadde batuule ffe tubakolere bajja tuwabula bwe tunaaba tugenza obubi naye nga kyekiseera tweyimukiremu ffe nga abavubuka tutereze ebitundu byaffe neyanziza nnyo wano mbadde ndese expression interest forms zange mbadde nzireese zikomezaawo era bankoneddemu stamp so saawa yonna tuyiriba kyekiddako neyanziza se tubange mwenna ab'omukyengera mbalamusizaako bassebo ne bannyabo erinnya yenze Kaweesa Joseph kansala yapulomootingiddwa okujja n'ensimbewo ku bwa kansala LC5 okulipurezentinga abantu b'ekyengera obulungi ku Wakiso District Council yenze kansala eyalondeddwa akyasinze okuweereza abantu aba bulijjo ku Kyengera Town Council nga nsomesa abaana abatasoma ku kyalo kyekisinga okunjagaza yenze kansala aleeta emirimu okuva mu makampuni n'enjiwa abantu b'ekyengera yenze kansala akola enguudo yenze kansala eyalondeddwa akyasinze oleeta medical campus ne bajjanjaba abantu ku bwereere mu Kyengera Town Council era abantu basabye enzije ku bwa kansala LC5 fomu zino maze zijjayo maze n'okweyogerako bulungi nnyo nsaba munsabire empangule kadi ya NUP nsobole okulondebwa mu ssanyu ng'abantu bwe mwagala nja kugondera ekibiina kyange ate nga nkakasa ngenda kuba muwanguzi teri asobola kumpangula Kyengera kubanga amaanyi gali mu bantu bonna we balaga bayimba kansala Kaweesa Joseph ngenda